Olw'okutandula wiiki ewedde abazannyi 11 baasalwako era ne basikizibwa abalala 8 mu kaweefube bw'okuzza obuggya kiraabu n'okwetekera empaka ezitali zimu. Okusinziira ku mutendesi wa KCC omuggya Mike Mutebi, babadde balina okusalako abazannyi be basuubira nti balina kye bagenda kwongera ku ttiimu n'okuleeta abo balowooza nti baakuyamba kiraabu. Abazannyi bonna be twafunye tulowooza nti balina kye basobola okwongerako bwekibadde kikoleddwa ababaddewo. Tujjaku ekizampo ya Martin Mpuuga, bale tuwulira abantu nga bagamba ate lwaki bajjeewo ono ne baleeta Martin Mpuuga, naye bwe twasinzidde ku statistics central defender ateeba goolo 5 season aba alina kyamaanyi nnyo kyayongera ku ttiimu. Tebyannyonnyodde nti mu kyo abazannyi bannyonnyoddwa bikiikira byetaaga era buli omu alina omulimu ogw'okutuukiriza. Okusinziira ku be twajjeewo kakati oyinza oba okompeyalinga Lukuya Rogers, musambi mulungi naye bw'otunula kiki kyayongera ku ttiimu nga midfielder nabana abaliwo, nza okusanga ba midfielder bonna yes omupiira baguwangula, owulidde, naye bw'omala oguwangula ogukozesa otya? Mu kyo kiraabu yeetaaga okuwangula ekikopo kya sizoni ejja newankubadde omutendesi si mweteefuteefu kussa basambi bamu ku puleesa. Mu bazannyi abapya abaleeteddwa mulimu omuzibizi wa makkati Martin Mpuuga, omuzibizi Dennis Okooti, Muzamiru Mutyaba, Richard Kasagga ne Richard Ayiko. Abalala kuliko Dani Nsuuka, Ivan Serunkuuma, Dani Siagi ne Hassan Waswa eyajiddwa mu Express. Tulowooza nti abasambi twaleese balina kye bajja okwongerako era nabo tebazze buzi kutuusa luwalo, otegedde, ate era namwe mubamanyi kati olaba abasambi abamu abe twaleese ba senior bali mu national teams under 23, so ekyo nakyo kitwalanga ki nga yardstick really nti ono national player alina experience ajja kuyambako bano abaana abato bawani kubanga you have abaana abato. Abazannyi 8 ogwaguliddwa kiraabu eri mu nteekateeka za kugumiza lugoba oluteebi ng'egula omuteebi okuva e Tanzania ng'ono yasembebbwa abatendesi Matia Lule ne Jackson Mayanja. Frank Serugo, WSTV Lugogo.